Omulabi waffe omulungi nkwaniza nnyo nate wano ku Bukedde TV mu kaseera we tukutuusizaako embeera y'obudde. Omwanjuzi nze Lubega Michael. Enkuba yatonnya mu bitundu by'eggwanga ebitali bimu era we ziweredde essaawa 3 ez'enkya ya leero. Namutikwa w'enkuba eyafukumuse mu bitundu ebyo eby'ebuduuda yawezezza milimitaazi 6.8, mu ggulu zaweze milimitaazi 17, so nga ate yo mu kalengere zaweze milimitaazi 10.6. Bwe tutunulira ku bifaananyi ebyo ebikubiddwa ku ssemazinga wa Africa bitulaga ng'omukuubo gw'enkuba gwongedde okuseeseetuka nga gudda mu ggwanga lyaffe, ekireeseewo enkuba okutonnya wano na wali mu bitundu by'eggwanga ebisinga obungi. Enkya ku makya tusuubirayo enkuba okutonnya mu bitundu ebyo ebyetoolodde ennyanja Nalubaale ng'erimu n'okubwatuka okw'eggulu okwokosa n'ekitundu ekyo eky'omu ggulu awamu n'ekitugumu. Ebitundu by'eggwanga ebisigaddewo ebirala tusuubira nti nno obudde bujja kubeera bwa kiddedde. Wabula embeera eno tugisuubira okukyuka era olw'eggulu tusuubirayo enkuba okutonnya mu bitundu by'eggwanga ebisinga obungi okuggyako mu Kabaale gye tusuubira nti nno omusana yo gujja kwaka. Ebbugumu erya waggulu tulisuubira okutuuka ku degrees 29 mu kitundu ekyo eky'Ekaseese. Mu bukiikakkono bw'eggwanga lyaffe tusuubira ebbugumu okutuuka ku degrees 27, so nga ate ebitundu ebyo ebyetoolodde ennyanja Nalubaale nga mutwalidde n'ekibuga Kampala tusuubira ebbugumu erya waggulu okutuuka ku degrees 26. Ebyo bye tukujjidde mu kitongole ky'eggwanga ekivunaanyizibwa ku mbeera y'obudde wano ku Bukedde TV. Nze Lubega Michael.